Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Erinnya lyange nze Lady Maria era nga mbaaniriza mu segment yaffe eno emanyiddwa nga Oddly True oba kyewuunyisa naye ng'ate kyamazima. Mu segmenti yaffe eno tujja baleeteranga emboozi ezikwatagana ku bintu eby'enjawulo ebyetoolodde ensi eno mwe tuli naye ng'ate byali bibaddeyo ebya ddala. Ebimu ku bintu ebyewuunyisa oba by'osuubira nti tebiyinza kubeerayo naye nga gye biri era nga byabeerayo. Munneyungeko tuyige ate nga bwe tunyumirwa. Nange omuweerezaawo Lady Maria, your voice Maestro. Bw'oba obadde owuliriza emboozi za Pastor Ida zagamba nti yafaako ye n'agenda ne mu ggulu n'atuukayo n'adda, n'olowooza nti omuntu tekisoboka kufaako n'adda, nkuleetedde omwami wuuno gwe bayita Carlos Cameo era nga yalina emyaka 32 nga mutuuze w'omu Venezuela. Omwami ono yalangirirwa nti yali afudde oluvannyuma lw'akabenjedde kabusake yalimu okuliraana ekibuga kya Caracas mu 2007. Oluvannyuma lw'okumulangirira nti afiiriddewo ku ssiini awo wennyininyini, omulambo gwe gwatwalibwa mu ggwanika gwongera okwekebejjebwa era nga baali bakola autopsy okwongera okulaba nsonga ki eyali eviiriddeko ddala okufa kwe. Kuba ebiseera ebisinga autopsy zino ebazikola omuntu newankubadde aba afudde kabenje, bongera ne beekebejja ne balaba mawuggwe ge gaayatise, omutwe, omusaayi gwagenze mu bwongo, nsonga ki ddala ddala eyaviiriddeko okufa kw'omuntu newankubadde kaabadde kabenje. Era baba bali mu nteekateeka eyo ey'okumukolako autopsy ne bamusala akaso nga balowooza nti engeri gye yali afudde omwami ono yali tawulira. Ekyewuunyisa abasawo bano baali bakola autopsy kwe kulaba nga Carlos ono yali atandise okuvaamu omusaayi, akaali akabonero akalagira ddala nti omuntu ono yali akyali mulamu. Ate era akambako ke baamusala n'ekiwundu kye baateekawo kyamuleetera obulumi obw'enjawulo n'atuuka ekiseera nga takyasobola bugumiikiriza ekyamuviirako okuwabwamuka ku autopsy table eyo kwe baali bamutadde. Medical team yonna mu bwangu obw'ekitalo yalekera okukola autopsy gye baali bakola era ne batandika okuddamu okumutunga buto. Mukyala we bambi yali atuuka butuusi ng'azze okwetegereza n'okukakasa nti omulambo gwali gufudde gwe gwali ogw'omwami we muggwanika. Kyamuggwako banange kyamubukako okutuuka okulaba n'asanga ng'omwami we mulamu era nga yali ajjidde omuggwanika nga bamutaddewo mu korido nga bwe balinda omumusengula bamugyewo ate bamutwale mu woods endala. Era bwe batyo oluvannyuma beekumaakuma ne badda maka gaabwe naye nga ebbanga nga lyetoolodde nga buli muntu yeebuuza oba kyali kituufu ddala. Carlos ono yafaakokko eddakiika eziteeberezebwa n'amala n'adda engulu. Carlos yalaga bannamawulire enkovu eyamutuusibwako nga bamukolako autopsy ekyaleetera abantu okukakasiza ddala nti obulamu bwo Mukama bwe batannasalawo butwala tebusobola kugenda. Carlos ono n'olwaleero gy'ali mu Venezuela akyali mulamu, obulamu abutambuza bulungi ne famire ye, naye nga era eno y'emu ku nsonga lwaki abasawo bakubirizibwa nnyo okusooka okwekkaanya n'okwetegereza nga tebannasalawo kulangirira muntu nti afudde, bakakasize ddala ddala nti takyalimu wadde ak'obuntu era nga ne brain waves ziba zirekedde awo okutambula kubanga ze zikakasa nti omuntu aba akyali mulamu. Abantu gye bali ab'enjawulo era bwe munaba interested nja banoonyezayokko ne ku bantu abalala abaali balangiriddwako nti bafudde ne bamala ne badda engulu. Mwebale kwekumira wano, mbaagala nnyo, mbeere bulungi, bye. Norecho downloading a right now app essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria, your voice Maestro, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, bye.